Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kale tugezeko mu ndobeso yaffe eyo lwaleero tetulabe ono. Hello. Halo, nyabo nze bampita Mukunja wa BTFM. Mukunja nkanye sokuwuliriza ssebo. Kale nyabo. Kati kyenjagala okuntaasa mu ssebo. Na sista wange bamuyita Lwecho. Bamuyita ani? Lwecho. Aha. Yali yafumbirwa omusajja ayitibwa Kenny. Aha. Naye bano abaana b'ekubino eddalu lyabwe n'obwenzi obubatumbuwa yatuukayo ttaka njagala omukubireko mmanye gy'ali oba ali wa musajja ki. Newande wano mpolampola ndi ku mulimu kati njagala kumanya wa gy'ali Mukunja. Obufumbo bw'otegeeza buli ludda wanti obufumbo bungi. Obufumbo bamuwasambaga bamwanjula ewaffe ne bamutwala. Naye buno obwenzi bw'abawala bwe baliko omuwala n'adduka mu bufumbo. Kati njagala kumanya wa gy'ali ali wa musajja ki kuba yadduka mu bufumbo. Kakati ye yaani? Ye Lwecho. Ate omusajja? Yali bamuyita Kenny. Kakati? Hello? Nyabo. Wandi ssebo. Gye bamugattira omanyiyo? Emanyiyo ssebo. Father ani yamugatta? Faza Kato ye yamugatta ye yabagatta ssebo Faza Kato. Ssebo. Kale. Beerako ku simu tovaako. Kale ssebo. Omwekakasa bamuyita Father Kato. Mwekakasa Faza Kato ye yabagatta. Kale. Beerako tovaako. Kale ssebo. Mbere fame kitabuli ky'omuziki sirika tusobole okubeera nga tumanya kiki kyoyagala. Ab'emitiyana namwe tubagamba ennaku z'omwezi 11 Sande eno tekyali kulanga kulala tuli eyo. Nyabo sirika. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Ate olubadde. Engambo tobamanyi uyakuba. Hello. Yes, hello. Muwala gyebale. Wandi ssebo. Gyebale. Kale ssebo nawe gyebale. Ontegedde? Nedda ssebo. Nze Father Kato. Utegedde. Wangi? Nze Father Kato. Father nsanyiza okuwuliza. Nkale. Bukanya. Obufumbo butambula butya? Father bwebutyo naye mpola sebuba bwangu mwana wange. Era bwosi bwangu Father, si bwangu. Mu linnya lya Yesu Kristo. Yes, Father. Obufumbo buba butuufu naye osobola okujjako ku kigo ne twogeramu. Mugeze mama mbosera za Father ate nga mbeera busy. Wangi? Mbeera busy ninako ebintu tawanya mpozi we naafuna obudde nja kuyitawo okonkulabe. Oba? Wangi Father. Oba tusobola okwogerera kasimu kano. Father twogere. Bangamba mu bufumbo waddukayo. Ekintu ekyo ne kinnuma nnyo omwana yali asomye eddiini okugitegeera ate n'adduka mu bufumbo. Father sikudduka nabaawo obuvi katono. Obufumbo tebabuvaamu. Abaana wangi. Munange nze simanyi nawe mbitandikira kuba buli we mbirowoozaako n'amaziga gankulukusa.
bwe bufumbo ogumira bugumire. Kaza nkubuulire. Munange ne bwe yandibadde mwana wo Faaza kino kye naliko tekigumikika. Faaza musajja kale tebinyuma na ku ssimu naye sirina kyakukola. Faaza musajja yanjagala kale sigaana nange ne mwagala olwolya. Era omusajja wakuleetera mu maaso gwa Mufaaza aba akwagala. Faaza musajja we yayi akankwana. Na mwagala nnyo naye ate ye newunya musajja kikaaki atagamba ku munne nti munnange tugende tukole kino na kino ne ngamba asina kutegeera muwala buli kimu njagala okimbulire nga bwe kiri kubanga ati muno bw'atagamba tukole kino na kino simanyi tugende simba sibitegedde mbadde gamba Faaza atwakagana ne Kenny teyaŋŋamba nako nti oba lwekyo twegatte ng'abantu bwe munabanga mwagana ne mwegatta nga ne bw'owulira laavu ng'ekutta nga Kenny akulaga yeetaaga n'eŋŋambo wange oba oli awo omwami wange eddiini yemuleetera embeera eno tulina bagenda mu bakadde nange nenzikiriza kuba nali mwagala naye ebizu bye nateeka mu nju eri toyinza bikkiriza. Kiki ekiri mu nju eyo? Faaza Kenny si muntu wano ng'atambula. Kenny si muntu Faaza obudde bwazibanga. Kenny ng'angamba ye tasobola kunneebakako ng'omuntu. Nga bizimuzimu byebinkozesa nga Kenny ayita ebizimu. Ebizimu byebinkozesa Faaza. Kirala. Ebyo tubisabira bulijjo ne bivaawo. Nga Kenny abeera nnyo omusaayi buli ddakiika. Olusinga oz'okukakiro ng'ali mu bibbo nga yeyambudde ng'agamba netiwaaka wangi ekikyate netiwaaka tugyeko bujja Kenny ng'ate yali asusse Kenny yafuuka ekizibu ate simu ebadde evuddeko kati ate kiki omusajja buli dakiika mulaba abaana amacupa agabamu omusaayi negamba bannange lumu mastusakiro nasanga Kenny mu kiiko Faaza Namugamba lwekyo kiki namugamba nze Kenny ndeka nenkuba enduulu omusajja alinga omusajja alinga asamira ekiro ebintu nga bisituka ne bikaaba ku nnyumba maloboozi amanene naguma noseka negumanga omukazi ng'akangume ngasenga muyambuulirira namulundi ogwasemere Faaza kayinza kukkiriza kyantuukako kiki oyinza kukkiriza nti omusajja yantuge nga ndaba nnina Kenny mbuliri naye nga antuga nga bw'onootuga omuntu nga wawongana amaloboozi amangi ennyo nga bitu ebikuba udde batasaanye ga Kenny nange nakwata bukwasi kubanga nzireewaffe ebintu bindako omukwano nga binyonka amabeere nga bissa mu bbanga nga babinzisa webiseka amaloboozi amangi ennyo nene bintabula tokanga olumala abo bwatukumata ng'asanyuka nnyo ng'agamba yoyo lwaki wange munnange nga njoga mpaana ebitagambika ng'akwata sente ng'azinjirira naye nagamba mama sika sente ng'akuwa sente mmeka ng'akuwa sente nga mmeka yampanga sente waliwo yampanga akakadde oluusi nampaka mu kitundu oluusi nampa bubiri naye nga bannange sika sente nagamba sika sente sigenda kufiira nga bikuyonka amabeere nga binyonka amabeere nga binkwata kale nebikugamba nebikola omukwano ng'alina omuntu kaakati muwala tujja genda tubisabira oddeyo mu bufumbo Faaza tontabula toddamu yadde okujja ewaffe nkwegayiridde ngenda kusabira oddeyo ew'omusajja Faaza twalayo muwala wo nkwegayiridde twalayo muwala wo nesoni wandeka
abantu ngafunye ebizibu fazaza